Kalipo Mpuuga okyali oli mulize eri parliament eri no kwekulembera president Kyagulanyi oli mulize balonzi be Nyendo Mukungwe royalty togiwawa. Mwami medinze kona batuuliriza bw'oba oyingira parliament okuba ebirayiro bya mirundi ebiri okuba ekirayiro obuulize eri eggwanga era ne ssemateeka kubanga liteeke ekkulu erifuga eggwanga liteeke eri obwenkanya. Ekyokubiri obuulize eri parliament kubanga kifumu okolera ekifumu okolera kyekikulambika amateeka agakifuga n'olwekyo olina okugagondera era mu parliament kiwaliwo kyetwala kaabe sipiika si kyetwala n'olwekyo twaliwo kyetwala buli muntu kyakola aba alina okulaga eggwanga etteeka mwakikoledde n'olwekyo ebyo kwotandikira n'oba muwuliza eri ekibiina kyo kubanga obuwuliza obwo bwe bukufuula ekitundu osooka kubeera muwulize mu parliament eri eggwanga okay ekibiina kyekikugatta ku parliament kubanga president Kyagulanyi yawandiise yayogedde namulabye ng'agamba Mpuuga weetonde lekulira ekyo genda kikola otya? Ekyo nakyo nakiwulidde olekulira ddi kubanga bwe kibanga kyamudde nkubuuza okkiriza mu kibiina era ng'okimanyi Kyagulanyi president wa NOP yagambye Mpuuga byokoze ekise bakise ndabibona ekise atya bakise malicious corruption and abuse of office allegations. Kati ekigambo allegations bwe tuva ku mpewo okinoonye tufune amanyi Oluganda ayo manubale nsoma kikyo wano akivuunulira abantu. Ekisooka tewali tteeka likuwaliriza kugondera kiragiro kitali mu mateeka. Ekiragiro kyonna ekitali mu mateeka tosobola kukiwuliriza. Ekiragiro ekitayise mu due process ibata due process singa ekiragiro kirondoola nti bwe twavudde wano ne tunoonya ne tutuuka wano ne tuddako kino egibata due process. Singa oteekawo ennono y'okukwata ebiragiro ebitayina migo olwaleero bajja kugoba Mpuuga enkya bajja kuddako omulala. Bwe bava e Buddu bayinza okusibira Ekyaggwe, bava Ekyaggwe ne bagenda e Busiro emukono, bava e Busiro ne baggukira e Buluuli. Ndowooza tulina okutegeera nti ebiragiro ate tebifaanagana. Ekiragiro ekindeesezza ekyo oli mukamaawo okkiriza oba nedda? Ate mukama wange era muwa ekitiibwa agambye Mpuuga lekulira. Kati Medi obutabuza batuuliriza kyekyampisiza ekiwandiiko ekyo nti pulezidenti naye awugwa n'omugezi awugwa. Kyobola abantu tegawulira bavumbe. Bw'abanga pulezidenti yayisiza ekiwandiiko ekyo wakati mu bwe yawulidde nti nawulidde era yakwotinze nti nalabye ku exhibition mwami Nsereko president yabadde tuwaddewo omwoleso ogwo nga gulimu ani yabadde omulamuzi waagwo, ani yabadde prosecutor, ani yabadde awaaba, ani yabadde omujulizi, ani yabadde munnamateeka. Tetusobola kubeera nga twagala kuzaawo nkola egoberera amateeka mu ggwanga ali naffe tutambula ng'abamenyi b'amateeka. Omukulembeze w'ekibiina mutuufu kubeera concerned okufaayo ng'alabye ensonga, naye okulaba ensonga nti nagirabye ku mutimbagano ku makya olweggo n'oyisa ekiwandiiko oyinza okulowoozesa abantu n'okubuuzisa abantu ebibuuzo ebikemmensa abantu emmeeme nti munnaffe ono anaaba atya, ensonga ezize zakulubalaza, munnaffe ono talina budde bwefumiitiriza ku nsonga azikwata bw'atyo, munnaffe teyeebuuza, munnaffe aweebwa amagezi. Ndowooza pulezidenti simunenya kufaayo, kyemumunenyaako kwe kukwata ensonga nga bwe yazikutte nga ate waliwo omwaganyi oguzikwata n'okuzimanya
n'olambika eggwanga n'osasamaza banno nakwekemmensa banno mmeme nti oyinza okubanga ensonga ezimu tomanyi nkwata yaazo. President alina obuyinza, talina buyinza bumukkiriza kukwata nsonga nga yagambye president wumula Medi. President alina obuyinza naye obuyinza bwe era butambulira mu mateeka. Obuyinza bwa president tubuwa ekitiibwa. President wange muwa ekitiibwa era simuyinaako mpalana ya buntu era nyina obuvunaanyizibwa nga deputy we ate nga mukulu we mu myaka okumuwabula ensonga z'aba takutte bulungi. Ekibuzo kiri nti president ali mu kifaananyi ekimukkiriza okuwuliriza n'okulambikibwa n'okuwabulwa kubanga nayogedde ku buyinza obw'emirundi esatu obuva mu mmundu mu muzindawo ne mu ntebe. Entebe bwe tugibeeramu nange ngibaddemu ku mitendera egy'enjawulo eringanga bwogi. Obwogi nga bwa kiso kisala sayidi ne sayidi okikwata n'obwegendereza. Obuyinza n'entebe situbikozesa nga kambe katalina kitiko okakwata, tubukwata n'obwegendereza. N'olwekyo president tujjamu ekitiibwa era tumuwa ekitiibwa naye akkirize ensonga ezimutomere nnyingi kubanga kati president wa kibiina mwanafuka president w'eggwanga ensonga ne ziva Kalamujja ne zizuka ku ssaawa 3 n'ekitundu n'osalawo oba okyali awo endala ne zifubutuka e Buddu oba okyali awo endala ne zifubutuka mu Akyoli nga buli egwa ku mmeeza yo eno nsazeewo bwe nti eno ndagidde. Osobola okusuula eggwanga mu kabenje. Ensalawo y'ensonga ky'ekintu ekikulu so si buyinza buli mu ntebe. Ate era president alina n'obuyinza obugamba nti ensonga eno njijulizza gundi n'egundi bagintunulireko bampa alipoota. N'obwo buyinza weebuli. Ekyoba weebuuza nti bwamulimu okukozesa ndowooza alina obudde obukozesa era abukozesa. Eddakiika ziri 10 muziwoleko essaawa 5 alina obuyinza president kyakundi kimanyi president wa NOP agenda kuwanikira parliament nti oyo Mpuuga takyali kamisona waffe onokkiriza oba nedda. Kyagulanyi obuyinza abulina ye president wa NOP agenda kuwandika ebbaluwa nti otakyali kamisona waffe. Kakati engeri gye tugoberera amateeka ekyo mu mateeka agatufuga nakyo takirina, ekyokusaalirwa takirina. Emitendera commissioner gy'aviiramu gyanjawulo ku bifo ebirala. Commissioner aba muwulize era agoberera amateeka era embeera emujja mu parliament erambikiddwa mu mateeka agatufuga mu parliament. Ate era bw'omala okufuuka commissioner oba ofuuse commissioner alabirira ababaka bonna so si abava e Buddu. N'olwekyo sirowooza nti ekyo kyalina mu mutwe gwe president Kyagulanyi. Yakiwandiikira yakikolako ku Zaake n'awandiika ne ku Mpuuga Kyagulanyi alina obuyinza muno agenda kuwandiika era. Zaake yawandiika bbaluwa emulonda tawandiikanga emugjayo. Kati agenda kuwandiika eya Mpuuga emugjayo. Kati anti nambise Medi nambise abatuwuliriza tubalambike bulungi nti abaakola amateeka agafuga parliament ekyo kibaakiwa mukulembeze wa kibiina yenna. N'olwekyo tebatalina bwakigendamu era ndowooza ababamuwadde amagezi okuwandiika ekiwandiiko kye yayisizza tebamusemberera era bajja mugamba bamuwa amagezi anti kiera kijja tufaananyanga abatagoberera abateefumiitiriza nga tukola emirimu gino. Sirowooza nti anaakikola era ndowooza nti ajja kutta ebigere agambe nti ensonga eno ndoza tusobola okugikwata mu ngeri endala. Waliwo abagamba nti mmwe abadippi abajja muno muli bakagiko nattabula ensonga mugitabulatabula muli bangi mulinga 6-7 mwajja era mmwe mwava eri mu ssuubi. Lwaki temuva mu kibiina ky'omusajja Kyagulanyi mukola ekyammwe? Tuli bannattabula nga bwe twatabulaani mutabula nawe obiwulira nga bwe twatabulaani mutabula ekibiina ky'omusajja. Musajja ani? Kyagulanyi si ye bayita mmwe mwajja gyali n'abawa amasannyalaze. Medi ndowooza ezo mboozi za ku street. Ekisooka nze siina gye najja tena gye wava
siina gye najja natuula ne basajja bakulu bannange ne tusalawo tutandike nuupu ne tuggalawo enkolagana yaffe ne DP era nga bwe nagambye ku ntandikwa bwe twali tutandika nuupu twava mu bibiina ebyenjawulo kati njagala oŋŋambe nti abaagala okusigala mu nuupu bo baali ki nuupu yaliwo bwe mulimu omutala mwenna tewaliwo asobola kugamba nti mutala gwange abalala mbasengudde bwe mubanga mukayanidde ku mutala mutula wansi ne mumalawo enkayana ng'abantu abakulu ekyokubanga tuli bakulu mu myaka ne mu byobufuzi tesobola kyetondera ggwanga bw'obanga olina ekibiina ekitonga nuupu eky'emyaka 2 ng'olinamu abantu abalabye buli kiya byabufuzi obatwala nga bamugaso bw'obatwala nga abakutiisa entebe ojja gitula mu matiitiiri buli bw'otunuulira banno n'obatya era okola ensobi oyinza okulowooza nti Mpuuga ono ndowooza medde wadde obiwulira obisoma wano Mpuuga ono buli bw'atunula atunulanga yeetunuzanga pulezidenti agaleka lwa pulezidenti olwaba bambala essuuti n'akuba n'engatto n'afaanana nga pulezidenti era abatambuza ebyo ne bankubirawo n'ebipande ebitambula Mpuuga for president ndowooza obiraba ekisooka abakikola nga bakikola kulowooza nti banzikakkanya baba bakkiriza nti ndowooza nakyo nkisobola kati ekyo ngende mu nguudo za Yerusaalemu nga neetonda nti bannange ekyo nkisobola kikola eyo si ensonga enkulu ennono yaffe ebadde nti ku buli mulundi mugamba nti ono munnaffe atukulemberemu tetusobola kugamba nti Kyagulanyi yimirira Mpuuga yimirira Lukwago yimirira Sseggona yimirira ekyo kyasobola kukkiriza kibeerewo ekyokugamba nti tugenda kubeerawo buli muntu nga alima munne asojja munne ekyo kyetugaana tulina okutegeera nti Medi banno we basalawo nti Medi tukulembere gwe ssentebe w'ekyalo ky'amasuuliita tekitegeeza nti banno bajooge bwe tukuwa obukulembeze tuvunaanyizibwa okukuwagira tuvunaanyizibwa okukutaasa tuvunaanyizibwa okukuwabula naye naawe oba olina obuvunaanyizibwa okutuwuliriza n'okukkiriza okuwabulibwa eyo kyekyokufuula omukulembeze ow'enjawulo obukulembeze nze nga loopu bwe mbadde mu paalamenti mbadde mwegendereza kubanga mmanyi obuzibu n'obwogi bw'obukulembeze nga gw'olina obuvunaanyizibwa eri banno gw'osalawo ani shadow minisita gw'osalawo ani anaakola ki obukulembeze oba bukwata n'obwegendereza ate n'okuwa banno omukisa n'obawuliriza n'okkiza n'okuwabulibwa kubanga entebe bw'ogituulamu naye mabega w'omuzindaalo eyo gy'oli omuzindaalo ogwo sasi so bw'okulemberamu banno bakkiriza tukulembere kubanga one at a time si temugenda kujja nti nange wendi nange nteereze kooti wendi bwe twasalawo nti Kyagulanyi atukulemberemu twakyebuulirirako tukkaanya nti mwana waffe munnaffe ono muto waffe mu myaka muto waffe ne mu byobufuzi ne mu kiseera kino tumulabyemu enkizo tumuwe omukisa atukulemberemu era buli abadde alowooza nti asobola kakkana Kyagulanyi aweebwa omukisa Kyagulanyi awagirwe Beti Nambooze kunga kyaggwe gomesi gy'obadde ogolodde ku nomination gizeeyo n'ogyambala ku Ssekukkulu oba gwe muwanga Kivumi gweyala wadde yagala kuva Butambala kunga Butambala ebeere mabega wa Kyagulanyi naye tojjanga ogamba nti gweyagala ekkooti bw'oba gwe Sseggona ng'okunga Busiro gikunge emire mabega wa Kyagulanyi swazeewo ye mukulembeze waffe temukoma kugamba babalonda naye mugende ku mizindaalo ne mu nguudo mutegeeze eggwanga nti omwana waffe ono temutunuulira myaka gye temutunuulira byonna bimwetoolodde n'ebyafaayo bye mubimanyi nnyo mwebale nnyo naye si y'ensonga ye mukulembeze waffe ekyo kimala okubeera bwe kityo n'otegeera nti banno bakuwadde obuwagizi bwabwe ate baba tebafuuse bato obukulu bwe bayina n'ebyafaayo byabwe batebivuddeewo babasazeewo okuwagira ekyo kirina okutegeerebwa nti munnaffe tumwagala
era twagala tumusitule naye banno we bakusitula buli bwogenda waggulu nga bakusitudde nabo baba balinnya bw'obassa wansi naawe obakkirira ensi bwetobweta buli bw'olinnya ku mutwe gw'oyo akusitudde akute naawe okkirira si kigambo kyakwekuza naye okutegeera nti ebyobufuzi kiso bikwatibwa n'obwegendereza mukeera ku makya ne mubikoleramu ensobi nnyingi temujjaayo nkumbi na bityo kuziika bannammwe kubanga weyaliikirira nti ono engeri yatunula bw'ati ayinza okuba nga alina ebigendererwa ebirala meddi bino byogero obadde obiwulira Mpuuga alina kyateekateeka alabika gyayagala kujja kwesimbawo ogwo nagwo ne gufuuka omusango nze mba nyina kyenteekateeka nja kusooka kujja wano ku CBS ku ssaawa eno sina kyenteekateeka ndi mu kutereeza nop oli mutereeza nop naye bagamba nti waliwo ebyogerwa nti mmwe bannammwe balabanga mwamubasinga nti article close one musinga bannammwe bali aba bakulembeze okubasinga ki mu kankomeko kato nti mwasoma nnyo bannammwe mbayisamu amaaso ekyo kiri kitya gwe nawe obiwulira medi kya butonde ate naddala mu bantu ba mirundi ebiri bemmanyi bannamateeka ne bannabyabufuzi ate nga byombi mbiri naye bannamateeka baba bali ku bba nga bali mu kooti bawaŋŋana ekitiibwa era siniya yasooka okwogera ne bwe muba nga muli ku njuyi za njawulo siniya oyimirira n'oyanjula bannaaba ab'oluuyi luli eyo nnono yaffe mu mateeka mu byobufuzi ennono teriiyo mu byobufuzi oli ajja n'akugamba nti nze bannondera busujju nandibadde gwerope naye nakusinga n'okufuna obululu naye nze seesimba busujju nze bannondera busiro ewaffe abantu Seggona ayogedde bannonda abantu emitwalo 15 gwafuna emitwalo 4 naye nze mukamaawo tolina kyogamba tojjaga nze obusujju kaluwangana kusinga balonzi ebyobufuzi kyekibitawaanya bw'obeera wano bw'obanga ovudde Busiro South yova muto wange Matovu Charles n'otakkiriza nti Betty Nambooza alina kyakusinga muwulirize oba olugendo lw'otambula lugenda mu kibira ekikutte enzikiza bw'otakkiriza nti bw'ebeera nsonga y'amateeka kakkana wansi Seggona ayogere oba otambula bitege bwe bagamba nti ya governance and leadership give way to Mpuuga alambike kkiriza n'otakikkiriza n'ogamba nti nedda oyo bamulonda eri Masaka n'okuba Walanze nze nsinga okuwalira na parliament wakyalo oyo wakyalo mwepanga kubanga muludde mu parliament sajja mu parliament by accident tubeera mu byobufuzi ebinyiiza abantu bingi ennaku zino mpulira n'ekinyiiza abantu ekirala nti bampita ow'ekitiibwa tebampita buyisi Kabaka yampa ekitiibwa mawulira abo abeeyita ab'ebitiibwa ku kyalo kyammwe kuliko ab'ebitiibwa bameka okubanga mpitibwa ow'ekitiibwa si musango Kabaka yakimpa ekitiibwa ekyo saakijjuliza foomu Kabaka yanoonya mutabani wa Nsamba n'amuwa ekitiibwa ekisobola kukyetonda era ewaffe e Masaka tebampita honorable bw'oba onoonya honorable Mpuuga bayinza okukubula bw'oba obuuza ow'ekitiibwa Mpuuga buli muntu akutuusaawo ekisobola kukyetonda nti bampita ow'ekitiibwa kati nabyo binyiiza abantu abo bayita ab'ebitiibwa abo tekitegeeza nti mwasoma nnyo tekitegeeza nti nedda ku ssomero nange kitange bwe yawayo fiizi tiyawaayo za mulala sisobola kwetonda nti kitange yeefiiriza ne mange ne bantwala ku ssomero nenfaayo n'ensoma sisobola kukyetondera nsi era ekyo kiyinza okuba nga kenkwasa entono eri abantu ne bakkiriza okumpuliriza ekyokubiri ekyokuba nga owulirizibwa nakyo si kya bulijjo nakyo kinyiiza abantu medisire kuba nkulabye mu gaali ya parliament emirundi mingi ababaka abayimirira buli muntu n'asirika ne awulirize kyagamba si bangi omubaka ayimirira n'agamba nti ensonga eno eyimirire yeetegerezebwe si bangi
nokituukako obaako olugendo lw'ebyobufuzi lw'otambudde tokeera ku makya n'ogenda wa muganda wange wali ku mashali n'ogula esuuti esinga obulungi ndoga nti okubanga oguze esuuti esinga obulungi bagenda kuwuliriza palamenti si bwekola okutambula n'oteregga n'obanga owulirizibwa enjuyi zombi nakyo kinsonga si ntono bwe nali mpaayo obukulembeze Medi twali kubuusabuusa ensi yonna yakkiriza nti wakati mu bizibu opposition byeyitamu omusajja w'ebuddu onaakoze omulimu gw'opposition mu ngeri ya kitiibwa mu ngeri ya buvunaanyizibwa ensi yonna neeyimirira nempa ekitiibwa ekyo nawulira eyo gye mutambulira nakyo kyanyiza abantu nti oyo w'ebuddu bamukubira batya mu ngalo n'abeenaaleyo ne bamukubira mu ngalo oyo bamukubira batya mu ngalo enjuyi zombi kirabika bali mu muwaga ebinyiiza bannabyabufuzi tiziba nsonga ziri awo ndi za muzinzi kyenkugirayo nti ne mu byobufuzi tukkiriza wabeerawo seniority era kyonna kyebyobufuzi bakiteekebwateekebwa kitobeka abantu abalina experience nekitobeka n'abato nekitobeka n'abalina obukulembeze nekitobeka n'abalina obwagazi bw'abantu nga muto wange Kyagulanyi nemulyoka mukola ekibiina ky'ebyobufuzi ekyo kyekibazimba era bwe mutakkiriza kuzimbibwa ssebo nsereko mmedi n'abatuwuliriza okutandika nti ndowooze ku byobufuzi twaweebwa obudde era lyebbanja lyempulya mu baana baffe abannuupu tetunabawa budde kubazimba mu byobufuzi abaana baffe bamuzeeyi Sewanyana Bazira omugenzi Sekweyama n'abalala bamuzeeyi Semwogerere baatuwa obudde okuba ku bye tutegeera sikwe kugamba nti tukola nsobi nti experience etegeeza nti kimu kitukola bulungi no nensobola okukugamba nti awo omwala gwawo muwanvu osobola okugenda naye bangi abagezezaako okugubuuka baguguddemu tekigaana gamba nti gwe tojja kuguyitako naye nvunaanyizibwa okukugamba nti ngumanyi weeguli ekyo bayita experience nyinza okukyogera n'olaba nga nkyogedde kukukakkanya naye mba nkulaga nti ekyo nkimanyi kisoboka kikole bwoti eddakiika ziri mukaaga ezaakaita ku ssaawa 5 kino ekiwandiiko kuba kifulumiza Honorable Mpuuga amannya gagogano nawe yagambidde Honorable Mpuuga ni mu kiwandiiko kyo ng'ogamba nti wali akakundi ka family kawayogeddeko kali mu baanya akakundi ako kino ekiwandiiko kyo ndowooza Medi ensonga teyeetaaga kumalirako biseera tuli mu kwawula entambula ya NUP etambule nga kibiina kya ggwanga ng'okuva ezombo okutuuka ekisolo osobola okugyayo omukulembeze nga wa NUP neyeetaba n'empuuga ava ebuddu ne batiisa ku nsonga z'eggwanga n'ensonga z'ekibiina entambula y'ebyobufuzi eby'ebitege General Museveni ne banne gye basize wano sitwagala esigibwe mu nuupu ndowooza ensonga eyo ne bwengikomyawo etegeerekeka saagala gimalirako budde olutalo luno ondabikira oli mu lutalo luno lwava dda lutandise kati eruliwa bino byempulya bya nuupu nagenda kulya olinga bagamba kunga ali Masaka Mpuuga alimu bano ne bano kati bibino bizze eggwanga lyagala kumanya olutalo lubadde lutandise kati babyava dda ndowooza oyinza okubeera awo nga olowooza nti otambula bulungi naye banno watukanoga nti watusanoogamba nti babuloga babateekamu ensimbi banvumirire koze n'olutalo Mpuuga lwatava dda lutandise butandise era kikiri lulimu waliwo ndowooza ensonga nga zimedi era kanzirambike bwe nti mu kibiina waliwo ensonga zetukkaanyaako nnyingi nnyo era zitugatta era zetutambuza emisana n'ekiro okulaba nti n'eggwanga lizitegeera tutambulire wamu kyokka ate era mu kibiina mulimu enkola gye tutakkaanyaako gye ndowooza nti si nnono yaffe era terina kufuuka nnono ya kibiina kya NUP ekibiina ekyagala okutandika ennono y'ebyobufuzi empya mu Uganda byetutakkaanyaako bingi naye ekimu ku byo kwe kuvuma n'okutyoboola abantu kwe kuyisaamu abantu amaaso n'okujerega abantu tutudde enfunda eziwera era emirundi gimu ntudde ne pulezidenti wange nga mutegeeza ku nsonga z'endowooza nti zitukkakkanya era tezitugattako ng'ekibiina Medi tubadde wano nga abantu abeeyita aba nuupu
basaako n'obukofira bwaffe obumyufu beret obw'ebyafaayo ne batyobola abakulembeze mu Buganda naddala kubanga ekibiina ekitalina we kisimbye mulandira era oba osimbye ekijanjaalo nga emirandira gy'amatalaga kibega bajja kisuula waliwo ensonga gye nagamba president nti toweetondanga wantu wonna kubanga bali bagezaako tukwasa ensonyi naddala b'NRM nga batuyeeya tuli kibiina ekisimbye emirandira mu Buganda ne mugamba president toweetondanga ku nsonga eyo abakuyeeyereza baagala obeere nga akabbula ku mazzi nga bulijjo dda kibuyaga akutwala bw'oba osimbye mu Buganda simba onywere osinziire olyoka otabaala ewalala omutabaazi yenna abaako n'enkambi wakuba enkambi ye n'agamba nti kama mbaya wantu wali ansiguukululawo simba kuba enkambi yo mu Buganda osaleko n'okusalako naye bw'olabanga enkambi we tugikubye nga NUP tulina ababaka 57 55 bava mu Buganda n'olabanga omuntu yenna ayagala kwekweka mu kibiina kyaffe ekya NUP nga tetusobola kuvayo tubakuba ku nsolobotto ekyo kyankola bubi nnyo era navaayo medi bwe nalaba nga tulina ensisi bwe nagamba ku bannanga abamu nabaga nti wange abantu balekere eddembe ly'okweyogerera ndikkiririzaamu era nze omu ku basembayo okulwanira buli ddembe lya muntu yenna okweyogerera naye eddembe ly'okusiriwalira ku ggwanga lyange sina gwe ndikkiriza kulikola eddembe ly'okusiriwalira ku kabaka kisobola dikkiriza nti oli akwata akasimu nayogera ebyensumattu ku katikkiro wa Buganda kabaka gwatumye nga situlina mbavuzi mugambako nti ebyogera tubyogera mu linnya lyaffe ekisobola kikkiriza medi kabaka bwandagira olwaleero nti va ku bwemupya ogenda ofuuka ow'omuluka ngeera ku makya ekinyala okutegeeza nyamimu bwaŋŋamba nti va ku mwempi wa Nnyendo Mukungwe ofuuke mutuba 6 kyenkola oba tolina kyokkiririzaamu oba tolina gy'olaga buli kuba oli kutwala obuvo bwange n'obuddo bwange mbumanyi sisobola kubeera kitundu kya kibiina nenzikiriza okukkakkanya kabaka tekisoboka era bwe navaayo nabanga tubekanze mpuuga bagenda muyisaamu eggaali bayise munze naye kabaka bamuveeko katikkiro w'obwakabaka nyinimu yamutuma naye ndaba abantu nga batyobola katikkiro kalenzi ka kukyalo kwammwe nakwo kuliko katikkiro famire muva temuvangamu na mayumba 10 temuvangamu yadde LDU oli katikkiro wa Buganda okkakkanya oyagala oyisaawo ki oyagala kuzimba bwakabaka mu bwakabaka wa nnyinimu ebyo byebintu byetutakkaanyaako ebyo ebinvumizza ate si byetonda tusobola kujjawo kifaananyi nga siwali asobola tulwanirira tulambye obwakabaka tuyingidde n'olubiri ekiseera kituuke emmere ebule ku lumbe bagambe nti era abo baana ba Nuupu nti bembeera ku lumbe esefeya y'ennyama n'ebula awo temubuuza abo ba Nuupu tusobola kukulembera ekibiina nga temuli mu discipline. Discipline flows from the top to the bottom. Eyo ensonga tetugikkaanyaako mu kibiina ey'okuvangayo okugamba abantu nti ekyo nedda medio mpagira ne tovuma muntu ku lwange tekisoboka totyoboola muntu ku lwange natulako ne bannange abamu bannabyabufuzi abagundiivu ne maga bannange obwakabaka bwa Buganda si kibiina kya byabufuzi katikkiro wa Buganda si secretary general wa kibiina oba president general wa kibiina obwakabaka bwa Buganda tebulina kibiina ky'ebyabufuzi kibuvuganya nakyo katikkiro
Katikkiro mumuleka akole emirimu gya nnyinimu. Era ne mbasomesa nti ebyobufuzi by'Obwakabaka bisukka ebyobufuzi by'ekibiina kyonna n'ebiruubirwa by'Obwakabaka bigazi nnyo okusinga byonna bye muluubirira. Abaluubirira okugenda mu palamenti, abaluubirira okufuuka bakansala, Obwakabaka busukkako awo. Kubanga oyagala kaadi ya Nuupu ey'obwakansala n'okwata akazinda ovume Katikkiro bakulabye nti oyogera nnyo. Katikkiro wa Buganda asobola okukola ensobi. Oli mu lukiiko lwani olwo oluwabula Katikkiro? Osobola okubanga olina n'embavu ezigamba nti gwe bakuwadde nayogedde ku muzindaalo. Omuzinda oba tomanyi gyakugwogereramu guleke, kololeramu oguggyeko. Era njala okutegeeza abakulembeze byonna gye muli n'abazadde naye ddala abakulembeze, oba toyina ntengeneze zigamba ku bantu b'okulembera nti eyo nsobi, obukulembeze buba bwakutuuba, buba bwakugwira bugwizi. Yentandikwa buba lwetooloddwa indiscipline ekugombola gyoyagala obwa kansala oba ku site gyoyagala obwa kansala oba obwa mmeeya oba otwalayo ki, ekyo situkikanyaako. N'enkola ezimu Medi ekyo kyoyogeddeko nti tuzze tukaayana kino na kiri kituufu, nange ebbanga limaze nga ndilopu badde bampalampa, naye era nga ekibiina kyange kyenkivunaana nga kinafu okuvaayo. Naye nga waliwo n'abakulembeze era ku kitebe ky'ekibiina abeegatta ku abo banema empindi ku mabega, era ng'obawulira nti akasajja mukalabye mukalengedde egindi mulabika ambadde ekkooti nga kagenda okukola oversight. Ezo oversight alabika ali mu kukola trial run. Kasajja kakolagana ne Muhoozi. Oli wa Muhoozi. Tukomye Honorable Mpuuga. Ani alonda vice president w'ekibiina mu Nuupu? Ani alonda obukulembeze? Ani alonda obukulembeze kati nga gwe bw'oli vice president mu Buganda ani alonda? President yalonda. President yalonda. Kakati kirowooza nti agenda kugoba. Ndowooza kati ekyo onokikola otya? Onokkiriziganya n'okusalawo okwe? Bera kyenkugamba tukkiriza mu president oba parliament naye onyonywedde bulungi. Medi ensonga tuziwa omuzinzi gwazo. Ekisooka tuguse ensonga gye tubaddeko, ey'ensonga ze tutakkaanyaako, n'ekyo nja kiddamu. Twogedde ne nkugamba nti ensonga y'okutambula nga tetulina gwe tuwa kitiibwa esigikkaanyaako. Bw'ofuna amaanyi g'ebyobufuzi gakutuma ebintu bingi, era nkigamba president wange bulijjo, president olina obuyinza obuteekawo ennono ya discipline mu kibiina. Kyokka kwogerwako nga ekibiina ky'abayaaye twali mu mukolo ogumu, ate waguliko nga nkulaba omusajja omu ku baswahaba w'ekitiibwa ekibuli mumanya w'amaanyi nnyo, wali bawulayo abantu babiri mbuga ayogere n'abaako byalambika, naye bwe yali alambika protocol yayogera abantu ab'enjawulo abaliwo, n'agamba ababaka ba paalamenti, abakulembeze aba gavumenti ez'ebitundu, n'amaliriza ng'agamba nti n'abayaaye. Naye natya nnyo kuba yagamba nti n'abayaaye kubanga audience yali esinga mu baana baffe ba Nuupu. Situwagala tuyingire mu protocol y'eggwanga nti baba banjula abantu, oli bw'abaako yayita mu protocol ate nikugamba nti n'abayaaye, nakiraba nekinkanga nnyo. So n'olwekyo okuzimba ennono y'ekibiina enywere buli muntu agikwata ate agiwa ekitiibwa nsonga nkulu nnyo. Ebintu byetutakkaanyaako byebyo, naye mubeeramu n'ebintu eby'abantu aba bulijjo abefutwa. Obuweereza bwange nga leader opposition nabukolera wakati mu bugubi, era oba wagoberera era mmanyi ogoberera ensonga nyingi zaabangayo nga bw'oyogedde akasajja mukalengedde kaakoluddawa eno nabbanja bwamboggolera naye n'abanga bwe banvumirako. Ndi mu kugirayo eggwanga ebiganye, kyokka nga olaba abakulembeze b'ekibiina ku kitebe bakubira ababaka amasimu. Lwaki mugera n'Empuuga ebyo omukulu tabyagala? Lwaki mumuwerekera mumuleke mukulu tayagala kubanga bwe mugenda naye muba mutaddewo embeera. Ne ŋŋamba nti guno mutima gwa kikaaki. Era omukubo ne mukwere ne mubuuza tuwange
bantegeezezza okubira ababaka obagaana okujja tugende tukola oversight. Ekibiina muli mu kuzimba kibiina oba oli mu kuzimba kasisirako kakwebakamu. Wetalina kyeyaŋŋamba ne mmanya nti abadde akikola badde tebamuwaayiriza. Kati omutima omubi ogutfaana bwe gutyo. Oyo Mpuuga mumulaba omanyi ayogera nnyo nti yeesiba nnyo ku bwakabaka n'ekereziya. Nze neegaana ekereziya mwe nabatizibwa nakyo nkyetonde nti bannange kabaka yampa obwami naye era ndi mu Kristo. Ebyo mbyegaane. Era ng'oggyeko Abedi Bwanika abalala basirise mu mbeera kiki? Abedi yekka wano era Mpuuga tujja kukkiriza abalala basirise ekyo kyogerako kimpu. Abedi of course munono yenga bw'omumanyi be tuyita bannabyabufuzi ba Mavericks. Ensonga yonna agyogerako nga bw'agyogedde naye n'ekisinga obukulu Abedi yekka gwe mpulira. Abedi munnabuddu naye ayinza okuba era nga bingi ebigenda mu maaso mu kibiina abimanyi ng'omusajja omukulu. Oyinza okugamba nti omu ku basajja abakulu be tulina. Abedi naye alina ebyafaayo bye naye tubiwa ekitiibwa. Naye omuntu bw'amala okutoola shahadu n'agamba nti Allah wakbar era n'agamba nti nabbi mubaka we ate oba omubuuza ki? Abedi alina ekibiina kye n'akisuulawo n'ajja mu NUP. Obwa memba yo mu NUP si bwa kitundu era alina eddembe okubuuza buli ekikolebwa n'okufaanako ne memba wa bulijjo. Omwana avuga boda boda oba aseka chapati naye alina eddembe okubuuza nti Mpuuga kino wakikoze otya. So abantu otulondoola n'okugamba nti gundi yeerimbika ku gundi. Sebo nze bwenva wano n'enserengeta Buddu neebuuza ku bantu ba mitendera esatu bannaddiini Pookino n'abataka. Tewali kitundu kitalina bannannyini kyo. Era bwe twali tutandika NUP nayina okudda e-Buddu n'ensiisira n'entegeeza abataka ne bambuuza baana baffe kiki ekyo kye mugendamu mwakitegedde mutya ne bagamba abataka mukakkane. Era bwe baamala okutegeera ne baŋŋamba nti genda n'emutoowo mutabaale situkwetaaga wano. Medi Masaka gye bannonda mu Nnyendo Mukungwe nayogerera ewantu wa mirundi 2 mu kalulu saddayo nasanga box zijjudde. Abataka bategeera ensonga tobeeserejjako e Buddu kubanga kiri ekitundu kyabwe ensonga zaabwe bazisalawo toli abalagira kuzisalawo era ojja n'obeeserejjako ne bakutunuulira. Ogera okulaba omwana nga addayo n'ennyondo ye mugalaji akoona motoka ye gy'ali mu kukola pano beating ng'awulidde ategedde. Sebe e Buddu wazibu gw'osanga atagala ku kkubo ng'alinga atamidde gw'obuuza ensonga. Ye Masaka oyo? Ye Masaka gw'olowooza nti atamidde. Ye Buddu oyo? Aba amanyi ekigenda mu maaso. Twatuula wansi ne tubannyonnyola ne mbagamba nti bannange era omuto waffe tugenda kumuyamba ku muliko. Temumweyaliikirira mwana muto naye aliko ababe tulina omutaasa era obuvunaanyizibwa bwaffe. Beti n'ambooze genda ekyaggwe otaasa omwana wattu ono abamutegeera obubi. Seggona kuuma busiro Kivumbi genda e Butambala n'abalala beegatteko tugende tutegeeze bannaffe abalala bategeeze nti omwana wa Buganda ono atukulembedde mu lutabaalo luno olw'obulabe nnyo ne yeewaayo. Buli muntu n'akola kyakola era twagenda okumaliriza akalulu. Buli muntu ng'alina bakajalo tebangi nnyo. Ewaffe e Buddu abaana baakubwa emiggo n'amasasi betuze tujjanjaba. Tewalabako ku TV oba ku radio naye mbadde tubajjanjaba gye bali. Neyasembeeyo mu bwezi gwe balongoseza essasa alimaze nayo mu lubuto emyaka 2 n'ekitundu lyaggyibwamu mwezi gumu n'ekitundu guwedde nga tubajjanjaba tubalabirira okwewaayo. Buli muntu neyeewaayo n'akola buli kimu mu kwagala. Ekyo tekijjamu bulabe buli omu eri munne. Tujja kutendewaliza abantu baffe okulowooza nti abaana baffe tebeetegese. Abantu baffe baagala enkyukakyuka n'obudde bubayiseeko. Akati ku ssaawa eno nayimiriza kunge Masaka obadde ombuuza ensonga eyo. Namuyimiriza ng'omuntu amanyi eby'ensonga nga nengedde wala. Ekisooka ng'abantu abakulembeddemu kye bayita kunga bantu balina ebyafaayo tebitegeerekeka. Bagamba nti bakungira NUP bwe batuuka mu bataka ate nga bavuma abakulembeze ba NUP. Neŋŋamba bannange wano waliwo ekizibu. Kati abantu baffe ne banyiga ne bagamba abaana bwe badda tugenda bagirayo emiggo. Ne bagamba temubakuba ensonga kanjiyimirize erambikibwe.
ebyavayo wabiwulira okimiriza otya weeyitaani nze deputy president bwe mba nze deputy president nga sobola kuyimiriza nsonga mu kitundu kya Buganda ekyo muba mukulembera kibiina olaba n'abayizi babeerako abagamba nti embwa genda nayo eyo tegenda n'abayizi babeerako alagirira ekibiina kina deputy president ate tasobola kulagira nsonga nti eno ebeere gye byaggweredde be twali tuyimiriza nga tubamanyi era be beetimbye balinze MK kati obulanzi obusinga awo wali oyagala nkole buliwa twagamba nti abo si batuufu era be bavuddeyo n'obukofiira bwaffe mu ngeri yetuswaza ne bagamba bo balinze MK kati ng'osinziira ku ssimu ogamba nti Mpuuga yewa MK okujjako ng'olina akatuli ku mutwe ate ekikazi kyasatu ezagala ku ssaawa 5 akyogera ku si yakireeta naye nakiri kankirimu kiwambuziza nti president yakulonda asobola okujjawo obwo obuyinza abulina obwo obuyinza honorable Kyagulanyi obuyinza olina okulembera ekibiina ye president asobola okugoba kuba vice president onokkiriza kubanga olabika nga afuuse kiwaji bagamba lekuleeta okkiriza Kyagulanyi alina obuyinza mu kibiina kino ajja kugamba nti nkugobye era Kyagulanyi omu ajja kugoba era Kyagulanyi omu president wange era ayina obuyinza n'obudde n'amagezi agalina agatta ebigere n'atagoba ne bw'abangobye ate n'amanya enkwata y'ensonga era abantu b'e Masaka be baali bannonda tukole n'Ekyagulanyi bannonda kubeera MP waabwe deputy president buvunaanyizibwa si bwa musaala naye okuyamba okuteekateeka okuyambagana tuteeketeeka ekitundu kya Buganda era mukola omulimu ogwo ekibiina nakyo ababaka 5 mu 5 akiwakanya agambe nti ekyo nedda Kyagulanyi tumwetooloola okumuyamba okunywera n'okukola naye n'okumuwabula so si kumuteerawo mbeera nga bamwe bwe balowooza okumuteerawo embeera nti Kyagulanyi tagambwako Kyagulanyi tasobya era namugamba nti bw'owulira nga bagamba ekyo ntosobya obasembereranga walomanya balabe bo nambeemu abo bakugamba Kyagulanyi tasobya ne mugamba muto wange tokkiriza muntu ayogera kigambo ekyo oyo mulabewo baba kuteeka mu mbeera ekulowoozesa ekisooka oli waggulu w'amateeka ekyokubiri nti weetaaga kuweebwa amagezi omuntu yenna akujja n'akugamba nti Medi wa kitalo nnyo Medi olaba abeera ku muzindaalo ogwo abeera bamekawo omuzindaalo oba olina kyomugamba tayiraako nakabi konna abo balabe era bakikola mu bugenderevu okumwaisolatinga n'abantu abandimuwadde amagezi ag'ensonga lwati bakikola mu mukwano baba baagala bamuteerewo olukomera nti ne bw'ogamba ki ye kyaba asazeewo abaakisazeewo after all otasobya ekyo osobola kigamba omuntu ze nkugambye nti bwe mbeera mu ntebe nsalawo ebintu 10 naye nga 10 ensobi oyo ye muntu dakika ziri 33 ezakayita ku ssaawa 5 mbadde jadde nkugamba honorable Mpuuga nti akyogera ku si yakireeta bwe bakugoba mu kibiina ogenda kuzzaako ki bwe bangoba mu kibiina kijja kusoboka sebo nyina amaka kijja okudda nsamba yandekera omusiri gw'emmwanyi nyongeddeko ekessuka 15 kijja okgenda ndi musomesa naye sinayingira mu byabufuzi nazimba amasomero erimu nalizimba nkyalina mu university Makerere eya Masaka Town College data mine twagizimba n'emunywanyi wange nga siri mu byabufuzi n'amasomero amalala era waliwo n'abalowooza nti Mpuuga alina ekizimbe mu Kampala wakati akijje mu parliament mwe mwakajja mu kibuga bwe mba mwakajja mu kibuga mubuuze mufune endagiriro nagenda mu parliament nga nvuga benzi kabaka yampa sebo motoka ogiguze wakajja mu parliament si musango naye nze nagendayo nvuga benzi nagendayo nga kabaka byanga abimpadde ng'omusajja we n'olwekyo njala kutegeeza nti banangoba mu kibiina nyina ebyokukola ebirala bingi n'eggwanga nga ngenda mu lofaamu nga mpolereza abe babbako ettaka batufuse kiwaji rebo bagamba likuli etokkiriza kali kiddako kabakugobe ndooza y'ensonga esingayo obutono kabakugobe kino n'olwekyo obugobe oba obutali bugobe
ekyo nakyo kinajja tujja kisalira amagezi. Ekisooka ndi Mpuuga mu linnya naye eddoboozi lyange ddoboozi ly'abantu abala bangi omuli n'abaka ba paalamenti be batereddewo embeera nga tebawulirizibwa era ekyo kyekimu byenjala tukyuse mu ekibiina kiggulewo abantu bawulirizibwe ate si bwe bakusagira okola olulagala yabagoba nkugamba nti njagala ekibiina okukula kirina okuggula amaaso n'amatu. zino ziri 23 zibulayo okuwera essaawa 6 njala kwebaza mwadde muliza mulungi Mpuuga Mathias Nsamba. Bino ensonga zigwa zitya? Mwami Nsereko mu matute muli mazaana ndowooza buli muntu ayagala okugenda mu maaso sooka NUP kubanga NUP ssuubi ly'Abannayuganda. Buli muntu yenna alowooza nti NUP mukutu mwaliiro tusobola okuteeseza ebikulu nti Abannayuganda ekyenjawulo awulira. Medi nze muntu alwawo okuvaayo okwogera ku nsonga ngeze era ne boolaba nga ebbanga lyonna nnumbibwa nvumibwa ntyoboolebwa mbyesonyiwa ne mu paalamenti gye mbadde bannange nga bansika ebirenge nsirika kubanga mba mmanyi nti waliwo ensonga ennene esinga ku nze ey'okuggusa. Ensonga ennene eyo gyensoosowaza. Buli muntu yenna avunaanyizibwa ku bye tulina okukola awulira. Wakyaliwo obudde obumala okulaba nti tutambula ffenna ate buli omu ategeera obuvunaanyizibwa bwe eri banne, eri eggwanga, eri ekibiina, eri obwakabaka buno n'abantu bonna abatwetoolodde abatusuubiramu ekyenjawulo. Sirina kubuusabuusa nti tulina akaseera akamala okukkakkanya ensonga zino ne tugenda mu maaso. Nze sifiirawo okubeera komishona. Etwali azaalibwa nga komishona. Muto wange Zaake tibamukkiriza nakutuula mu ntebe so nga yali alondeddwa kibiina. So si kyakufa nakuwona naye tekisobola kukozesebwa nga kitala kuntyoboola nakummalako kitiibwa. Mange ali Nakawanga alowooze nti mutabani we muntu mufu obwenkanidde awo. Abantu banga famire ndi mukulu ne mu kika kyange balowooze nti omwana waabwe jjajjaabwe talina nsa. Omuntu yenna agezaako okukola ekyo ng'akikola mu bugenderevu aba alina ebirulu ebitali birungi. Nze ndowooza nti obudde obutereeza ensonga ezitakwatiddwa bulungi weebuli n'obeerewo lesoni ennene okuyiga okunene okw'amaanyi okwenkwata y'ensonga n'okwawula obusonga ku nsonga n'okwawula ensonga ez'oku muzindaalo, okwawula ensonga ez'omu kisenge, ez'omu ddiiro, okwawula famire ku nsonga z'eggwanga n'obutakoonaganya bantu mu bugenderevu nga twagala okubaako bye tuyisaawo ebyekiyita mu luggya. Eddakiika ziri 20 ezakayita ku ssa ezibayo ku essaawa 6 oli ku 88 reediyo yaffe eno y'obujjajja batunulidde ensonga ezibadde mu sabbiiti azinnyonnyodde omukulu kati kiyeri ggwe ziwulidde otya era bitambudde bitya kandi bananga bali ku simu tulebano. Halo kuba kyoya nsogende baze Mpuuga nze mubalanga akoze eyamagiro mu position nanze ruba era nkwebaza byonna byoyiseemu ne mukulu Masiyasi tuli baana ba wano nze ndi wa Democratic Party ruba kyoya naye nagano gena ne mawu amaanyi tunulidde BobiWine Kyagulanyi abantu bonna wano mu Uganda yonna omuluzi waabwe BobiWine kati tewe tuwulira entalo eziwo wakati gwe kubanga ti gwe byogedda bega ndi olutalo lw'amaanyi wakati wafagatone BobiWine nze mukwano gwange Masiyasi naye ate obwongo bwonna amaanyi n'omuluganda banga asobola okutwala maaso n'okuwonya bitutudde BobiWine tewali mukisa bonna nga Medi wakubuuzizza kubanga ati kati gana kutwawuzaamu era zituba kwawula nze ndiwa BobiWine atuwadde oli mukwano gwange naye tewali mukisa wonna gunakuza kutuula kubanga ati bwagamba kino bikuwulira ekifo kiri kyakakuwa myezi oba ebiri
ekya kamisona abavugobi nekiragiro kino ekigamba kino ekya deputy we ayina kukugoba ebaluwa ziwandiike ogambe nti sijja kola ki sijja kugenda awo natuba mukusika muguwa ekino mwakitandika naffe tugigoberera ati balubongoya gye bali busi muganda nenze mbawagira kubanga tulaba enkyukakyuka weba eze mu uganda omuntu asobola ogikola alyo ate kakiri wonna tekere masaka kebewa abantu amanyi nga bali mubuwayi so mademe zantegeza mukulu Mpuuga mukwano gwange mutekewo nga mmeji wagambye embeera nga nti nakusika muguwa nange wadde pi kimpaliza okujja munupu mukwage hello webali kuweereza sebo omutumizi w'amagye kwagala nnyo Mpuuga oyogera bulungi era obeda nkaaba neŋŋamba Mpuuga obeda nsaasira bigambo byo Mpuuga tuvudde mabega nga era oyogera mazima senti NRM ali ku lubalaza ate banna NRM Mpuuga oyo medinga tenabakuusalako bonna obedda bakaaba n'abadippi ne bakusaasira ogenda mu bizibu ng'ebyo kubanga waliwo ne banneera era abali mu kuyuyuya ate ng'amaanyi gonna obedda mwenna mbali mukamalidde ku kibiina ekyo Mpuuga mpulira ennaku ow'ekitiibwa Mpuuga sirabye byenkubuuza tena byobuuza hello yogerako nnyo ssebo kale sayinza okuwuliza ssebo amanya yenza bulomotata malik naye mwami Medi yina obukakamu n'ebintu byetategeera ekibuuzo kiri nti sente ezo zafulumye akawumbi kamu mu miliyoni 7 kuliko n'aba NRM Mpuuga b'abantu babawa kasiimo kangi ke bakoledde eggwanga ezampuuga bategedde nti ezo liwaade omukulembeze wa opposition naye aba NRM be bawadde Mpuuga bo babawadde kasiimo kangi ensonga endala abapulomota tambale tutuuse okwetegereza nga tugamba tulina mukwano gwaffe abedi bwanika experience nene naye experience gy'alina omwami Mpuuga tusaba omugambe nti bw'oba baawa ensonga ku experience erina kiki ekikugaana okugenda ku kitebe mu nnyonyola ensonga okusinga okujja nga mawulire wanje babiizireko bali kuweza ssebo kale ssebo nekibuye John engomane migomba naye kibadde kibi nnyo okubanga Nuupu tetegedde mwami Mpuuga yaani Mpuuga yakola kyamaanyi nnyo okwanga kwa mwami BobiWine mu Buganda 2021 era alina influence y'amaanyi mu Buganda mukize mugaana aba Nuupu nti mwami Mpuuga bw'agenda egenda kubeera bbulo y'amaanyi wano mu Buganda tukkiriza nti mwami Mpuuga prodakiti ya Buganda so bwe mugoba you regret in the future mwami Mpuuga bali kuweereza hello bali kuweereza mwami Medi kale ssebo mweruka eriya ndiruko ni mukakyanga mwami Masasi Mpuuga nkwebaziza nnyo by'okoledde NUP era mwami Masasi Mpuuga nze ndi mabegawo w'olaga wendaga kuba sente ze bakuwadde ozikoleredde w'olaga wendaga mwami Masasi Mpuuga mweruka eriya ndiruko ni mukakyanga so batwala mukakyanga hello baba letuweereza nsereko kale ssebo nze mmadijjeero mbeera Lugeye Kalungu Honorable Mpuuga tukwebazizza nnyo naye mbadde nkusaba Honorable Mpuuga beera mu kakamu eri mukama waffe BobiWine olw'ensonga senga bannamasaka bwe tuwulira ng'olimu okutagaataga mu butuufu n'okweraliikirira gy'oli beera mu kakamu mukwano gwaffe oweese Masaka ekitiibwa nze mmadijjeero mbeera Lugeye madijjeero toyanze hello Medi, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum salam ssebo Kabeka bukandula gama mwana wa tata yangu yenso ekyo kigambo kyayogedde ebigambo bye bikulu nnyo abalina amatu babiwulire babitege ne mukama wange Mpuuga webale nnyo baddala kulungamya nsonga wanje webali kuweereza ssebo yogedde nani ssebo ono bamuyita iga Addison okusinziira eryakajjula lya Ntonde nebaza mukulu Mpuuga oyo ebigambo byayogedde birungi era nze ndi ku saidi y'engoli omwami yavuddeko
yawandiisibwa toyanziza hello hello yes lady nsereka Sebuliba wangi sebo webale kuweereza Sebo njogedde nani sebo oyogera ne Sitya Kasinga Edio Wenda gwe Lwengo nze mpulira okuluma okw'amaanyi kubanga omuntu gwe mbadde neesiga omuntu gwe neeyagaza ne BobiWine okulaba nga bali ku longed bwedi nze mukulu Mpuuga Nsamba ne mukulu BobiWine mwenna njagamba nti muli bakyamu. okay dakiika zino ziri ku nasira zibulayo kwera essaawa omukaaga hello Sebo webale kuweereza ggwanga kale sebo oyogera ne kojja w'omulangira musaayi gwa DP musaayi gwa Nuupe yali owa DP webiri oliki omukulu Mpuuga mulamusizza nnyo ne mwebaza emirimu gy'atuusaako eno era mukulu Mpuuga ebyo yali ali tanaba kunnyonnyola nabadde mabega wa mukulu Mpuuga bannayuganda tujje okwagaliza bannaffe singa ssente ezo obukadde ebitaano singa byali ziteeseddwa nga zigenda kuweebwawo emyaleemu oba munnaffe nga wawalala tebandibadde ebintu bye babikwata mpolampola ne tusobola kuddiira ekibiina mukulu Mpuuga ekigenda okwonoona Nuupu bwe kuddira ekibiina okifugisa bafuutusooja fuutusooja yabanga yalagira kino kiba kibayisemega tikole bwetiti ekibiina kirina omukulembeze waakyo hello kebale bana Medi kale sebo omuzeeja ati Kakozi okuveeka mwezi buwunga Kakozi agamba ki ali wano mwana naye tukundi mukulu Mpuuga oyo tetuwungatira era tumanyi nti kati Mpuuga ye muntu waffe Nuupu ne weevuddewo okay toyanziza hello Sebuliba bwe bali kutuweereza muganda wange kale munange Sebo nzikiriza tusooke nebazeewo ekitiibwa Masaasi Mpuuga olw'okuba nti alambise bulungi nnyo ensonga amannya mutima gwa ggwanga Mulindwa David Sebo mukulu Medi nkuwuliddeko ngamba nti mu babaka bali mabega wa Mpuuga owulirayo omuntu omu Sebo ne Honorable Tebandeke mpulira bedi wanika yekka Sebo ne Honorable Tebandeke Charles Sebo ali mabega wa Masaasi Mpuuga Tebandeke waawa Sebo Tebandeke MP Bali constituency muwulidde ku makyanga ayogera era Sebo ali mabega wa Masaasi Mpuuga ekintu kya pata yaffe ya Nuupu mukulu Medi kankikunnyonnyole tulina okuyimirira ku nsonga ng'abantu abakulu tulina okuyimirira ng'abantu abaagala obuyinza tulina okusalawo ng'abantu abasalawo olw'eggwanga lyonna naye pate yaffe weetuuse kati esalawo kuva muntu omu tuveeko mu bulamu katono wano gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali ebweru w'eggwanga naye nga bizinesi zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banaffe aba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetoola eggwanga Uganda wonna ojja kubeera nga owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe ekikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe kyekigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mu abali e Dubai yes estate says zolaba butereevu nnyo ziri available osobola okubeera nga naawe Uganda Eyenkya